Popin Media. Soko oteke security ng'ekintu ekyamakulu ennyo atunabakola kintu kyonna nti mu bintu ebimu ebiri manifest eya government is to protect the gain. Mu bintu ebimu okubanga tukuuma ebituukiddwako mwe muli security yava wala nnyo abaaliwo mu myaka gya seeka waffe tebatugambye ze bamuzaayirako emyaka gye'73 ebyaliwo mubimanyi n'embeera we yajjira paka ssaawa zino wekiliko kati security nga kyekintu ekimu gavumenti byetuusizzaako tisobola kugireka kubanga eyonooneka olwa abantu abatono nnyo bannakigwanizi. Wano mukangulumira ewiikisi 2 eziwedde mwawulira ekyaliwo omusajja yatta abantu mu mbeera eyaki ey'ekyonoonere. Mu madiini gonna getusoma tewali ddiini eragira mwana oba muntu kweyisa bubi. Eddiini ey'obusiraamu ekivumirira n'eddiini eyaffe endala naye ekola ki ekivumirira. So ebyo byonna bireetera okubanga okuza abaana mu mbeera ennungi. So mbalaamira tukuze abaana mu mbeera ennungi bajja okubeera abantu abeeyagaza eggwanga. Juzi waliyo nga tuli kulutinga abasirikale abaali bagenda mu ggye ly'eggwanga okubanga bakuuma ebituukiddwako, naye mu Buganda slot gye baatuwa okubanga abali mu Buganda region gye tuteekwa okufuna twagaana ogituukiriza. Oluvannyuma mujja kunenya gavumenti nterina kyekoze mwagaana abaana bammwe okuyingira mu magye g'eggwanga bajje babakuume ku kyalo bakuume muzeeyi byakoze byetutuuseeko saawa zino. So mbagamba nti no webaayo okuyingiza abantu mu ggye ly'eggwanga muyingize abaana mu ggye ly'eggwanga babakuume ku kyalo baprotectinge ebintu ebituusibwako. Kyeteddwa abaana okubanga tebagala kukola mirimu. Mu Buvuma district Mokamoka mulimu amakolero agasukka 75 agonna geetaaga abantu nga mu bimu bigezaako okubanga abantu bejja mu bwavu babeere mu Uganda eyeesiimisa, naye abaana mubaganye okubanga bagenda mu mbeera eyo. Mu nkulaakulana ne security tegabana kibiina oba ddiini, kino kitambula omulundi gumu. So mbadde mbasaba mbali nambange y'essimu nze mvunanyizibwa ku bya security mu UPDF mu Kayunga district ne Buyikwe district nga ntuula Buyikwe nga ntuula Lugazi ekawole wali barracks yange, naye nga muno mu Kayunga ninamu detachers era buli kaseera nkola ki mbaamu. Olw'obukyamu obuli muno jo nabadde muno nembeera Busaana nekola operation Busaana Kayunga na Magabi Bukoloto nenkwata abaana 30 era nabatutte bascreeninga era bagenda mu kooti bamenye b'amateeka baba ku kyalo banywa enjaga bakozesa ebiragala ebitakola ki ebitakkirizibwa nti bamala obikozesa nga bajja mu nnyumba yo gwe yafunye sente za PDM nga bakola ki nga bazitwala okuza akabuziko entezo ne kamutambuza ddembe sente zafuna mu PDM nga bakola ki nga bazitwala. Ebyo byensonga ezimu ezandeeta muno mu Kayunga okubanga tulwanira ebintu gavumenti eno byekoze ki byetuuseeko neyanziza ddala Mukama abankuumire.